video jemo bisobola okutaasa gwe ng'omuntu ng'oggyeko eby'obufuzi go bitadde side njagala bulwa video yange eno obeeko ekintu ky'ojjamu weekengere kubanga tugambye embulire tefa yonna information kwe tusinziira okufuna ebyo bitubeezawo mu bulamu n'okumanya kikigenda maaso mu ggwanga ne bw'ogamba nti Lumbuye nze simwagala Lumbuye wa Nuupu Lumbuye muganda wange ekiri owa Nuupu kye kiri n'owa NRM era ebizibu by'ogenda osanga wa Nuupu byasanga n'owagera ena by'ogenda osanga nyuma okuba mulina mentality egamba nti omuntu wabanga tawagira kibiina ky'empagira ngenda mufuula mulabe no togenda kubeera mulabe kubanga nze zijja kuwa information sijewa wa Nuupu yekka njiwa buli munnayuganda yenna amanyi nti saagala afune buzibu yensonga lwaki zijja nembabula information esingako obungi so njagala buli video gyenkola twala obudde giwulirize jjamu ky'oggyemu by'otayagadde kuwuliriza bireke wali ompulidde bulungi bireke wali olw'ensonga tekijja kumbeerera kirungi nnyo gye ndi mu bulamu bwange nga nsanze omuntu atawagira nkyuka kyo kuba wagira gavumenti ng'ofunye ekizibu kyekimu ne wa Nuupu kyafuna ng'ofunye ekizibu kyekimu omwana ali mu kiyumba kyafuna so nga ate wandibadde weetangira ebizibu ebyandibadde biva mu bintu ebyo Museveni yakwata media n'agiteeka waagiteeka n'abateeka mu kattu nga temusobola kufuna information entuufu okuggyako bayimba obuliibi kati kyenjagala obbajja mu kusiba obwo mbasse mu grade endala bwe musobola okuba nga osobola okwerowooleza n'ofuna information okusinga ku eyo gy'olowooza nti yabadde ekuyamba teri TV radio station muntu yenna munnabyabufuzi agenda kukubulira information egenda maaso mu ggwanga kubanga bonna twalonda bantu tetwalonda Katonda omuntu akyuka essaawa yonna alinga kiri kya budde oba alinga kiri kya nkuba busobola okukyanga omusana gwakapereketya zigenda okuwera ssaawa nnyo ez'okumakya ng'ebire bikyuse bireeta nkuba wegwe tutamunnabyabufuzi kati njala bategeeza gwe okuggyako nga ogamba nti obwongo tebuwulizaako wadde okukyuka awo ojja ofulira obuzibu naye banga osobola okukyusa obwongo buno otunula mu nsonga endala ojja kuba wettanidde bulungi nnyo ensonga enkulu kali ngenze ku kigulalogi kyaleero era tuwendeko mwe abanyumira akanyumiro kana k'ekigulalogi kansubire nti muli bulungi era njala tandika n'ekigulalogi kino olwaleero ekigulalogi kino kigenda kusinzira era ku mboozi ebyabufuzi njagala mbatwale mu makuumiro g'ebisolo eby'omu nsiko kwe kugenda okusinzira ekigulalogi kyaleero amakuumiro g'ebisolo oba kye tuyita game parks mubeeramu buli kika kya kisolo kyonna ekibeeramu naye mulimu ebisolo nga byo ate biyimiriddewo ku bisolo binnaabyo ngira bimanyiddwa nti ekyo kikusala mu maaso kigenda kukulya kati NRM ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekyabba obuyinza ngenda kitwala nti bawampologoma bwe bannayuganda ffe busolosolo buno bwonna obusigadde bingi ti owagira Nuupu bingi ti owagira FDC owagira DP owagira CP ffe busolosolo buno obusigadde kati empologoma bwe ziba zitudde mu miitingi yaazo nga mulimu enkazi ensajja obwana n'obukyali mu lubuto buteesa engeri gye bugenda okubeerawo n'okufunamu ebyokulya bo zo zibeerewo kati ffe be bateesezza okulya ate ebiseera ebisinga twesuleegwa naggama tutasobola kutegeera nti omulabe waffe ali ogu ye wampologoma kabeere wampologoma ng'omusanze enkazi ajja kulya kuba omusanze nga musajja ajja kulya nekyasooka okukola kwe kunywamu omusaayi bwakunywamu omusaayi ayinza okukkuta ennyama n'agirekewaawo kati zino empisi endala ne zijja ne zikola ki ne zirya kyegezaako kutegeeza kiruwa ffenna bannayuganda Yoseri tibahabula tubasire mutano wakale jensiya muzezedde bw'atuula ne banne z'empologoma tebalina kirungi kye bateeseza munnayuganda okuggyako kukamula n'okukubba n'okukutta bo kibateesa kyekyo naye kati ggwe gwe bateeseza okubba n'okutta lwaki ate tufaayo kulabula nakwebeereramu kutegeera kikigenda mu maaso mu ggwanga ne wesuleegwa naggamba ne bamaliriza nga naye bakuliddemu ekivuunulwa nti olwaleero mulabe bulungi nnyo omukulu eyeyita omukulu omukulembeze w'eggwanga ayogedde akinnambuka ng'asaatuuka ebigambo ayogera bwabyagala akangazza neŋŋamba woyita miniti zindako omukulu ono alowooza alina endagaano ne Katonda oba alina obulamu obw'obulamu busukka ku bwalowooza ng'ebigambo byogeranga buli lwayogera tasobola kuwa kintu kyakulabirako kyaliwoko mu Uganda ensonga azirambulula asinziira mu 1986 ye walowooza nti Uganda we yatandikira ku ye n'atamanya nti Uganda yaliwo era n'abakulembeze abalala bye yasangawo yalowooza yabitandikako muwulidde bulungi buli kyapa ky'addasoma okuva mu 1986 naye nga bwe nabagamba nti ono omwami ye yeeyita clever kubanga ye kyakola tasobola kulambulula issue
akulimbira mu figures n'akulimbira mu bintu gwe byatasobola kulambula bulungi gunoza nti akutegeezezza kumba bakubuzaabuza mukulu Yoseri bafuna twasala mutalo wakati yesireta mzizze oyogedde bigambo bingi nnyo ng'otudde n'empologoma zo empologoma zino mwe muli ba minisita mwe muli abamaje mwe muli MP abateesiza okubabba ze tuyite empologoma kati muganda wange gwe akasimba akagabi ng'oli eyo okyosidulye gwa naggamba muve ku mpologoma empologoma zijja balya zibamalewo okutuuka nga mutegedde ne mwekolamu omulimu ne mutandika okulwanyisa empologoma ezo bwe mutakikole empologoma zigenda tuya zitumalewo nga tewali muntu yenna azikubye ku mukono kyekibadde ekiggulo kyaleero kankifundikire wano ngende ku information entuufu eyandeese era ntandise bweti buli muntu ali kuno njagala okukwata essimu yo eyabuyonjo okakase kyembagamba nti zino mpologoma zajja kutubba wabukeredde olunaku lwaleero ku mitimbagano egy'enjawulo bataddeko nti omukyala Mama Sadolini ono w'ebibombolo alinga entulege ne munne oli eyayika Windows amumyuka mu kubiriza parliament omu bamuguliddeko emmotoka n'endala ejja ne bakugamba nti emmotoka eri bajuguze obuwumbi 2,800 emotoka gye baguze Benz kika kya Mercedes Benz S500 gye baguze naye emmotoka eyo njagala mbategeeza mazima gali nti kwata essimu yo genda kugolla Moses okebere emmotoka eno egula emitwalo 11,110 ensimbi zo mu America latest model egula emitwalo 11,110 ez'essente zo mu America nebozizza mu pound era tezingira mitwalo 15 bobanga mazo jikula ku buli kimu okutambula okutuuka e Kampala eyinza okuggera mitwalo ndozanga 15 ejja dola bano basibajja okwota abasinza nyirimu entannama batadde emmotoka eno ku mitwalo 5 mu 10,000 ne bagamba zibagiguze nabagamba nti omulimba asaana mukkiriza kwate simu yo genda ku Google otekemu emmotoka bagita Mercedes Benz S5 latest model 2002 egula mitwalo 11 kitegeeza ndi bobozi kyusiza mu za Uganda teziwura obukadde 15,000 eberi mbukadde 4 mwana mu 5 ku current rate kati bana ababbi bagenda tulekera ki njagala parliament ya Uganda mu kwato omusajja eyakoze procurement y'emmotoka eno oba ali mu ministry oba member parliament oba Yoseri kenyini mu kwato omusajja no muteke mukomera nga ndabo gisimu fungize abaana bali ku ngudo tebalina mmere abaana bali makomera tebalina mmere abantu bakyafuna kyakulya abantu bakyasobola kufuna deseri zibatwala mu ddwaliro ne muzanyira ku nsimbi z'omuwo musolo nga mukola ebintu by'ekyemula bintu mutimbagano weekuli ene mmotoka egula emitwalo 11 so si mitwalo 5 mu 5 mu 10 eza dollars za pound gwe yagitadde ku buwumbi 2 mu bukadde 8 na uli mu kyamu emmotoka tewezadde obukadde 6 kati yayingidde tya mbuwumbi egine mbuwumbi kitegeeza bana basajja bakyatubba kwata simu yo genda mu Gola Moses go Twitter gogo oteke mu search Mercedes Benz S5 SS500 2022 bwesuke mitwalo 15 jonvume ku social media nkuwetedde bwetedde kunvumira bwerere olyoka otegera nti zino empologoma zajja tulya kutumalabo zino sere za muwamusolo ne eyakoze procurement ku mmotoka eno asaana kwata ne bamuteeka mu asidi n'ebisumuluzo bamuteeka mu asidi n'asidira mu yokukola semati yagenze tukooyo obubbi amalwaliro temuli ddagala abasirikale si basasule naye sipiika alina okugulu kumu alina amagulu 2 alina amaaso 2 alina ebitundu by'ekyamba kimu kyokka naye ng'atula mu mmotoka gyagamba nti yabuwumbi 2 kiki mwe sijja kuleka namwe njagadde bategeeza nti bana abasajja babbi era mulekera okubba bana Uganda eyo sigenda kulwayo okujja kutandika information entuufu ntandise bweti buli muna Uganda yenna alina essimu yo eyabuyonjo gwe mulundi ogusombye okwogera ekintu kino nga wali gesitalinga ku mobile money nzize njogera ebintu bino okumala emyaka 2 bya mobile money ne bank nga mulowooza nsaaga olwaliro video evuddeyo nga customer yekodinze video n'agitya ku social media neyetabula tugipostinga bw'oba oli eyo ng'olowooza information gye tukuwa si ntuufu nkusaasidde kwata essimu ye eyabuyonjo
naddala mu abaana bali mu diaspora bebajjako ensimbi zammwe nababudde ekyokukola mukimanyi bulungi nnyo nammwe abali e Kampala mwesonyi kituyita mobile money mukyesonyiwe n'okuterekako ensimbi zammwe mukyesonyiwe kuba bagenda babba ensimbi bazimaleko kati olwaliro njagala kutegeeza bannayuganda buli alina akawunti mu banka ya Uganda wenna genda mu banka okebere account balance wo ali ku account yo ntegezeddwako bakiranti nga mukaaga okuva mu Centenary Bank okuva omugenzi Dr. Sapirian Kizito Lwangaro yafa Centenary Bank eri mu kufafaagana nga ntungo eziyiika obubbi obukudde ejjembe ku nsimbi z'abakasitoma ku banka account ez'enjawulo buyitiridde nti oyinza okubolooza olina obukadde bubiri bagenda okusindikira message ng'olina akakadde kamu mu emitwalo 6 ng'emitwalo 4 gigenze teri agimanja ekikutte njagala kutegeeza munnayuganda alina ng'olina bank account mu Uganda genda mangu na bugisimufungize obuze bank bakuwe bank statement yo era bakuwe kye tuyita bank balance ali ku account yo lwojja okuprovinga nti byenjogera bituufu mwenna buli alina account mu Uganda genda ocekinga essente mmeka z'olina ku account ng'obudde bukyali otherwise wandifuchufuwa ng'okiza munda nga ssente zo bazibba namwe abantu balina ssente mu Centenary Bank okuva omugenzi Dr. Sapirian Kizito Lwangaro yafa banka yayingiramu abavandume ababbi abatuusi bali mu kwagala kusuula banka eyo ssente zammwe ziggibwa ku account nga temumanyi kino nkiirako obuvunaanyizibwa n'omuntu wa luganda lwange kyamutuuseeko abadde alinayo ssente eziwera agenza okuddayo nga ssente zeetoddeko nga tebalina explanation nabadde eryawo nga nfunye abantu abasukka mu 10 nga baŋŋamba ekigambo kyekimu enamba yange eyabuyonjo eya WhatsApp mugimanyi buli afunye ekizibu ekikwatagana n'essente ze ku account sindika message n'ebifaananyi biraga sisobola kusoma nnyo wadde bank account njagala ku exposinga banka za Uganda n'obubbi buli banka za Uganda mukitegere nti ensi we tulaga nfu kati ntandise video alright eno message njagala egende bannayuganda mwenna baddukanya business nga oli mu kitundu ekya Buganda strictly muri mu kitundu ekya Buganda bingiti oli musoga bingiti nti oli ki a minute please nakubira simu bangamba ki hello Bisat Sonrabi Bisat Sonra Evet Bisat Sonra okay eno message njagala egende libana Uganda mwenda baddukanya business mu kitundu kya Buganda strict baddukanya business oba oli Muganda oba oli Musoga oba oli Munyoro oba oli Muki njagala otega amatuulirize bulungi nnyo nzize mbagamba nti mugule amaaso era muleme gawumbira nga mulowooza nsaaga ekitongole ekya Uganda Revenue Authority ekiwooza omusolo mu ggwanga Neba state mafias abasajja batuusi balina enteekateeka ekimpatiira ey'okutandika okuteeka emisolo emizibu ku buli munnayuganda yenna alina business nga bagenda bakuba omusolo gw'otawuliranga nako nga optional ezina bbiri either osasule ssente ezo oba business yo bagiggale wayitewo ebbanga bagiteeke ku nnyondo bagitunde bagiye omusolo gwawe gwe bakugambye tukimanyi bulungi nnyo nti mu Buganda abasajja bangi basasula omusolo era nga ne revenue bali bakisasula omusolo naye abasajja Museveni byasindise abali mu Uganda Revenue Authority balunge business z'abasajja n'abakazi ng'abaleetera emisolo gye batawulirangako bw'obanga obadde osasula obukadde 10 mu business yo buli mwezi kati kigenda kwetaagisa okuba nga osasula obukadde 50 buli mwezi kati bagenda kujja nga bakubisizzaamu emirundi katabalika bakuwe omusolo gw'otamanyi nfunye information okuva mu kampuni ez'enjawulo naddala bannansi abaddukanya business ng'ekitongole kya Uganda Revenue Authority kibalumba ku business zaabwe ne zikikubako amakufulu ng'abaleetedde emisolo bo kye batamanyi nako era bakugamba either pay or we close your business and if you don't clear out all the pending taxes your business is going to be put on auction bakugamba bati nti sasula emisolo gino oba business yo tugiggale ate emisolo bw'otagirongoosa business yo tugenda giteeka ku nnyondo tugitunde nga tewali muntu gwe tugenda kwebuuzaako nfunye okwemulugunya okuva mu kampuni nyingi nnyo era nga wetwogera ne kampuni ezisinga ez'abannakinnoomu ezitambuuza n'okusabaza bannayuganda eza bbaasi zifunye samanizi ezimu okuva mu Uganda Revenue Authority ng'ababegika omusolo ogutamanyikiddwako mu bantu basekinoomu balina ze hardware
abalina zi business ezenjawulo bafunye abalwagala kuba mu Uganda Revenue Authority ne KCCA ng'abalaalika okuggala business zaabwe omusolo omuyitirivu gwe batamanyi ekigendera ky'abantu olw'okuba nti bali mu okutta bannayuganda kati batandise babinika musolo okubajja mu business kubanga bo kye baagala kusuula bantu bali mu Buganda bakola business babajja mu business wenjogerera abantu abalina hardwares nnene bali ku kizibu kyekimu abantu abalina supermarket nnene bali ku kintu kyekimu abantu abalina transport company bali ku kizibu kyekimu abalina companies ezirunda n'okulunda ebisolo by'enjawulo bali ku kintu kyekimu abasuubuzi bali ku kintu kyekimu wepo n'abatambuza abantu ne business ez'enjawulo abalina amabaala abalina ebisulo abalina buli kimu bali ku kizibu kyekimu nti Revenue Authority omusolo gwe bajjako muyitirivu nnyo gususse tebajja gutegeera okujjawo okuggala business zaabwe era nga tuwogerera kusinziira ku information gyengasseeko eno nfunye information okuva mu ggwanga ery'omuliraano e Kenya mu bitongole by'enjawulo nga bindaga nti kampuni oba ekitongole ekiyingiza bamusigansimbi mu Kenya kitandise okufuna abasajja abadde basigansimbi mu Uganda muno muli abachina n'abayindi nga beetanidde nnyo eggwanga lya Kenya okugulawo bizinensi bagale eziri mu Uganda olw'ensonga nti ekisooka ebyenfuna biri wansi abantu tebakyasobola kugula bintu byabwe ate nga n'emisolo gibatambuza tebakyasobola kutambula batambula baavula so notegezeddwako nti abayindi abawerako n'abachina batandise okubinyiika mu nsi bayingira eggwanga lya Kenya okuba nti bagulawo bizinensi bagale eziri mu Uganda nga tebajja kubisobola olw'ensonga nti emisolo giyitiridde bizinensi ziri wansi abantu tebakyasobola kusasula bakozi wadde okuba nti bajja bizinensi bajja sente zebateeka mu bizinensi kino no mulowooza ng'ekyokusaaga ne kigenda kutwala buli kimu kimulowooza nti kiri mu Uganda ng'ate omukulu onaze okwogerako abalaga nti buli kimu kiri bulungi nga baga nti meeting y'empologoma ziba zitudde ziba ziteeseza kulya bugabi nga bo bugabi bulowooza nti bano bateeseza kubukuuma kube bagenda balya ngenze maaso eno message nga sinagenda kunda njagala bazadde mwenna muwulire bulungi nnyo enteekateeka namutayiika gye nakuba emabegako ne balowooza nti bagifuddemu ekyaliwo ekikwekweto okugema abaana bammwe ekyobuwaze kigenda kutandika nga kiwomeddwa Minister of Health n'omukyala Mama Assassin naye ekikowunyisa ekikwekweto kino bakikola mu Buganda wokka ntegera kubategeeza nti abaana bonna bali ku masomero bakolanga embogo abaana bonna bali ku masomero balina ssenyiga balwadde bingi tebali mu kisiro oba bali mudde kitegeeza ki kyonna ekyabatuukako alla yasinga okukimanya enteekateeka eno baagala kuba baana bano eddagala lino effu mugenda tandika okula abantu bazikirira mu mamotoka abantu bafuna blood clot abantu ng'afa bufi kansa agenda okugira kumukumu okera okuzukusa omwana omubuli nga tazuukuse omwana atandika okwesiba mu nkula nga yeefunze oba nga yeetuzze nga takyasobola kukula omwana gwe bwoka emirembe batandika okufuukuka ensusu babe nga balabikanga ebintu ebitategerekeka mu kino kikendeeza ki kino kikendeeza baana mu kitundu naddala ekya Buganda ngenda kubira omulango ogutakungula mwenna bazadde bwobanga omanyi nti omwana amufuna mu bugubi oba okyagala abaana bo mubajje ku ssomero mbafune ba private teachers basomese bwobanga candidate student mu registering afune private tutors oba basomeseze waka muve mu byokwemamaaza bagenda battira abaana bammwe nkiddamu muve mu byokwemamaaza bagenda battira abaana bammwe mujje abaana mu bisulo mujje abaana mu masomero mufune ba private tutors bwabanga candidate ngali mu candidate class lwakiri mufune private teacher amusomese agende olunanako libuuza ddeyo otherwise mugenda kifuwa nga mukiza munda ekyokugema abaana kyayiseewo era bakikkiriza bagenda bagema by force naye bagenda bagemera abaana bammwe batandika okufuukuka ensusu beetugge mu nkula batandika okufa ng'okera ku makya ng'omwana yafudde nga yazirise yagenze oba okubanga omwana otogenda kuddamu kulabako ssanyu mbeerako okuggyako nga gwe kyosuubira okubanga oyagala ekyo kibage bulungi nnyo ekyokugema abaana okuva ku myaka 8 okutuuka ku myaka 16 bagenda kiteekawo nga tteeka kubanga baagala kendeeza nnamba y'abannayuganda naddala abantu abasangibwa mu Buganda kiri gye muli okutwala information yange oba okugireka mugirese gwe kinaatuukako tonkubira nduulu kubanga nze nkugambye kyenkugambye kiwedde Dr. Ruth Acheng eyeyita omukulu akulira ekitongole ekya ministry y'ebikola mu ggwanga kansubire nti oli bulungi gye baliko gye otuusaako engalo obaddeko mu ggwanga lya Canada ndowooza wakadde Kampala wataddeyo treat ng'ogamba nti ekirwadde kya covid kyeyongedde mu Uganda era kisinze kuva mu bitundu by'e Kasese Fort Portal era n'ogamba abantu badde bwambale masiki
era ne ku mawuli mutandise ekitambuza ekibozibozi kyammwe ekya COVID-19 well and good mwe bali nyuma bali njala kutegeeza bana Uganda ngabe nabagamba nti Muhoozi Kanyirupama Muhoozi Laga Lukwata Junior talina wasobola kuyita mu ssemateeka wa Uganda kufuga gwanga Uganda okujjako okuwamba kati abasajja bano batudde mu ngalabi zaabwe enkalu mayinda bagamba emitwe gyabwe mikalu nnyo brains za monke okutegeera balina kwa munguba nnyo okujjako okukosa emmundu kyekyo kane bwe bazza mu reasoning tebasobola ku reasoninga mu resolution gye bafunye bagambye tuzze ekibozibozi kya COVID-19 oba kyasenyiga mimawugwe tukiteeke mu bantu tusobole okuteekawo omuggalo ogwokusatu nga bwetteeka omuggalo ogwokusatu muno tujja kuba tusobola okubanga amagye gokka ge gasobola okuba gatambula ne poliisi awo tulyoke twekole ekigero Muhoozi Kanyirugaba awambe mu kuwamba bafunemu obutakkaanya naye nga buteeketeeke tugambe nti Mugisha Muntu yateekinze over ku lw'abantu naye ng'ono asigadde alina powers nabaga muteeka amaaso gamwe ku Mugisha Muntu oyo is a deadly poisonous snake ali awo atudde deadly poisonous snake Mugisha Muntu COVID-19 propaganda and blackmail again in Uganda. It's a well-planned move for a coup d'etat in Uganda. So whoever thinking that in Uganda we have Senyiga Kumina Mweda Mimawagwe, no. It's a well-planned move to bring again lockdown so that the coup d'etat which was planned previously can be implemented. Because constitutionally Muhoozi is not eligible to stand in any position of leadership in Uganda. So now they are planning a coup d'etat. But how? Now they instructed the Minister of Health to come out using his social media platform and all media companies in Uganda to start promoting COVID-19 so that they can set a second or a third lockdown. In this move, if they bring back lockdown, that means they are going to be curfew. The only people who are going to be eligible to move, those are the police officers and armed officers. So it will be very easy for them to implement their coup d'etat. So that is their move in Uganda. Mukyalo Thachenge munango moyimiranga balugu ayuga akwata ku mutuba ng'oyimiridde simanyi bw'ogenda mu maaso bodda babega kubanda kula bano ku kisaawe ng'ozza okunnoonya munnange kino ekibozibozi kya Mukama kiyakusindise ne speaker ono Mama Sadoli Lusususi n'abatulege azze n'akyogerako nti ennamba za COVID zirinnya teri meeting ya mpologoma ebeerayo obwana bw'empologoma ne butategeera ngenzo okulanga Mama Sadolini n'abatulegazi amayi wa kala nyingi tulegera kala nyingi nga nayaze simanyi we are facing a crisis of COVID-19 yes tumanyi buli kimu kyemwagezaako okugamba ekituufu kiri tuli mu nsi enkuba gyetonnya omusana ne gwaka tetulina winter season twakitegeera Senyiga Lumumawugwe akolera nnyo mu bunyofu tetulina bunyogovu tukimanyi bulungi at night mulina nenyize muyisa ne mufuuyira ebintu ebitategereka mu bbanga abantu ne bafuna ebifuula bafuna Senyiga jjukira buli lwakabeera omuntu nga already alina ekifuba alina Senyiga already results zigenda mulaga nti already ali infected ne virus mugenda nti COVID-19 okitegeera kati ebiragala mufuuyira ekiro mu bantu ne bafuna Senyiga ne bafuna ekifuba mumuyita Senyiga Lumumawugwe 19 takyaliyo mukulu takyaliyo tukimu mwagala kuleta kudita ne mmala biseera mubeerera ekikudita kyammwe kuba twabategeeza tukimu tujja kitegeera so njera bagamba ekintu kyokka Muhoozi alina okukola kuyisa okuditaye kati baleese ekibozibozi kya COVID-19 oba Senyiga 19 baleke batiisetiisa abantu bakola lockdown please mugikole nabagamba buli kyemukola ffe tukifunamu nabagamba guwandikola ekintu okulumya omunoozi kangu oyambe muyambe ekkiriza enswaso etaano mulayirege engalabi muleete bange mutuwanguyizeeko in fact newe ekibanja mukiteekewo bambi muteekeo ekibozi kyammwe kikule ne media musasule ziyimbe twagala mukikole mangu bambi mutwangu nabaga buli kyemukola ekisookera ddala bambi munansonyiwa nze nabasoma bweso endowooza yammwe ya mungu ba brain za monke kao mentality yabajjudde you don't think before you act. The moment you sit in the meeting and discuss issues, you just go and implement those issues without knowing the repercussions of the outcomes of all the consequences. Kati muri omuga tutendere kibozi aniko mugenda fe tuchume mwagala kwewamba mwewambe situza kutugana mwewambe in fact mwewambe nane kiroze kiva ku media kuno kumala emyezi nanga njagala kibozi kyamwe kino mbekudda mu kyogera ko mwewambe mutuyambe buyambe mwewambe ne kiganye simanyi lwaki mu kiganyi nenjagala etegeeza abantu ono Luther Achengi n'abantu abatandise okuga nti waliyo COVID-19 bambi banoonya ebintu bibiri ekisooka baagala kulera ekibuuzo kino bakubire World Health Organization ebeeka kasente kebawa ye idea esooka idea ey'okubiri
yeya kudita okwewamba okweza obuyinza muhozi Kanyirugaba nenga ne muntu mwali designer ekyo temukyerabirawo novuddewo ngenze ku kintu ekirala. Conspirant Yoseri otuse ku video eno. Wetwogerere ssaawa zino Uganda efuuse ekukusizo ery'ebyokulwanyisa ebigenda okukyankalanya East and Central Africa. Bukyanga omwezi guli ku nkomerero yagwo nga gunaatera okukuggwa, Uganda ekukusizza ebyokulwanyisa ebiri mu buwumbiro obumbi obw'ensimbi eza $. Mujjukire nti nabagambako givudde katono nti omukulu Yoseri Babula tabasale mutano wa kale nsiira temuzezedde omusajja omutuusi munnange afuba nnyo okulaba nga atwala empaya ye okugijja mu East and Central Africa agyongeze ewalala. Nabagamba nti omwami ono yali emabega w'abasajja abayeekera abali mu ggwanga erya Ethiopia waggulu eri gye tuyita mu Tigray region abali beefudde ekyo nga balwanyisa gavumenti ya Ethiopia era nga y'omu ku bafanda era baplana abali mu lutalo lwakuba nti balunyamu eggere lukyankalana. Wetwogerera Ethiopia bali bagiteekako obutabula byakulwanyisa n'abayeekera bali Kati Museveni gwe bali bayisizaamu ensimbi okugula ebyokulwanyisa ng'era tasobola biisa Kenya bingi za Somalia bingi zaawa nga kyalina okukola kwe kugula ebyokulwanyisa bino nga biisa mu ggwanga eryalwana n'erya Tanzania bingire mu Uganda birege South Sudan bigwe Eritrea bive mu Eritrea biryoke bigwe mu ggwanga erya Ethiopia eri waggulu mu Tigray. Kati ebyokulwanyisa byonna bimole biyingidde eggwanga byonna part of ebyokulwanyisa munnange ebimu bugenda Congo ebimu bugenda Eritrea olutalo abali abayeekera ab'e Tigray. So mukulu nkulamusizzaako Yoseri Babula tabasale mutano wa kale siyereta muzezedde zagabisibe lukwata senior goyinza okulowooza information tusobola gifuna tugifuna bulungi nnyo bino ebyokulwanyisa mukulu oli mu lutalo lwe Ethiopia direct. So I need to inform my brothers and sisters from Ethiopia. Currently we have a crisis in Uganda whereby we didn't elect this gentleman. We elected Robert Kyagulanyi Ssentamu as our current president, but unfortunately this man Yoseri refused to get out of the power. Right now, this gentleman is creating more wars in East and Central Africa. He is behind the Tigray rebels in the northern part of Ethiopia. All the ammunitions which pass through Uganda from Tanzania, Rwanda, all those ammunitions, they will end up in the northern Ethiopia in the hands of those rebels who are known as Tigray. Those ammunitions, part of them are going to go to Congo, others are going to pass through South Sudan to Eritrea. Then the final destination will be in Ethiopia, in Tigray region. So be very careful and please tell your brother and sister in Ethiopia that Yoseri Babula Museveni is among the people who planning to destabilize Ethiopia by supporting those Tigray rebels. And the biggest number of those rebels are being trained in Kachiri, that is Wakiso district. There is a military training camp in Wakiso district in Kachiri area where those Tigray Ethiopian people, they are being trained by Museveni himself to destabilize your country. Nti omukulu takomye kukusabya kulwanyisa byonna. Omukulu ono era atambuza n'okutraininga abasajja abateguli abayeekera abataganya eggwanga lya Ethiopia mu camp ezimu training camp ezimu mu kitundu ky'e Kachiri mu Wakiso district ng'agezaako nnyo okulaba nti yeefuula nti yayamba ate nga yakuleetinga ensonga z'entalo mu East and Central Africa bwepo era kyekimu ekiri mu ggwanga erya Congo. Ngenze maaso songa bagay bannayuganda mugende ku akaunti zammwe mukebere ssente zammwe kati njala genda ku bannayuganda bonna bali mu diaspora eno message yammwe. Bannayuganda bonna bali mu diaspora njala batuusako obubaka buno. Njagala mukendeeze nnyo ku maalo, njagala mukendeeze nnyo ku kweraga n'okulowooza nti buli akusindikira ebinnyo aba akusekedde. Nabagamba nti Yoseri atadde ssente nnyingi nnyo mu kulwanyisa abantu abali mu diaspora era ndowooza mukiri bulungi nnyo. Ennaku zino diaspora yeeyuniddwa nnyo bannamawulire abagenda bajja interview ku bannayuganda bawanga lya mu diaspora. Neebuuza omuntu ajja okujjako interview akolera TV ki era interest ye liruddawa era afunamu ki yefandinga ati okutuuka mu diaspora tambule buli wamu wonna atandika okubuuza abantu information ebakwatako. Ekyo nawe sooka okyebuuza ekyo ng'okimaze. Lwaki strategic areas mu diaspora ezibaddemu ennyo amaanyi agalwanyisa Yoseri kati ze zijjuddemu nnyo functions ez'amaanyi? Gamba nga abayimbi, gamba nga emizannyo, gamba nga amaato biki, sooka weebuuze biki lwaki nnyo functions ziri mu bitundu ebyo? Era lwaki nnyo abantu abasinga obungi mu diaspora ennaku zino mufuna obuzibu mu ngeri
gye mubeera mutambula mu ngeri gye mukolamu emirimu nti abasinga obungi ne address za muzito zirakirako abantu kubanga bano abantu balina ekyo bakola kimutamanyi well and good jala bategeeza ebintu bingi bigenda mu diaspora nenjala kuoninga abantu be Boston mwenna mu America bambi nga nina bugisimufungize community yamwe erumbiddwa abasajja n'abakazi abanyarwanda wepo ne sleeper cells ezaba spies bwe ngamba sleeper cells be bambega ababanga ababivudde ku nga tebabiriiko ne bamukubira simu ne bamugamba genda okola omulimu guno najja n'agukola mu sleeper cells spies systems ezo ayinza nakubanga mukwano ko nga tomanyi kumbe mbega awedde emirimu ng'agenda kujjawo kino kigenda maaso mu kitundu ekye Boston yo bategekedde n'ebintu ebitategekereka bulungi nnyo ntegeezeddwako nti waliwo ekyaki ekyaki abalokole etegeka simanyi ekisaakaate ekya Nnabagereka mu kitundu ekya Boston banani nkubidde reliable sources zange zonna mu bantu abalina obuvunaanyizibwa ku nsonga z'Obwakabaka bwa Buganda ne baŋŋamba function tebagimanyiiko so buli muntu yena ali mu Boston ng'olina omwana oba nga nawe oli muntu mukulu ezo campfire zimugendako ne function sime bisaakaate biki go slow. You can go there, but at your own risk. Go slow on those functions. You can go there, but at your own risk. Nze nkubiddemu officials abalina buli kimu ekyetaagisa okuba nti babuzibwako ensonga ezikwatagana n'enkola za Buganda n'ebintu bya Buganda baŋŋambye tebalina kye bamanyi. So omuntu gwe mu Boston, please, the Kisaakaate campfire which is going to take place very soon, be very careful when you are attending. Go there at your own risk, because the state is using some sleeper cells to track you to the extent to poison you. Remember, the poison which is used these days, it's not trackable. Even if you go to hospital, nobody can track that poison, but you end up dead. So please be very careful, whoever is in Boston, mainly especially in the community where Ugandans best more. So be very careful when you are attending any function in the Ugandan community. Be very careful. You are free to attend any function, but at your own risk. You are free to attend any function, but at your own risk. The outcomes are not going to be good as you think. Abe Boston muwulidde kiri gye muli ogenda ku functions mwagala naye genda ng'okimanyi tebinaavamu tebijja kuba bulungi. Ekyo nakyo nkimaze saagala kiddamu naye nga mubeere beegendereza nnyo. N'ekirala mwegendereze nnyo abantu abateeka functions nga tebabadde mu community zammwe obanga bali mu community zammwe ng'oli ategeeze function togitegeerako. Be very careful nnyo nga togitegeerako n'ejjayo negwa bugwe, kubanga abantu abasinga bakola function zino n'ateekamu katuge emitwalo ebiri egya $, function netaweramu wadde omutwalo gwa $. In return ndaba nga tafuddeyo tafiiriddwa. Weewuunya waliwo akolerera amabanja, teri akolerera amabanja baloosi mu business, but weebuuze agenda kigattawo atya papasiye oba ekigendera kyabadde ky'okuteeka omukolo ogwo. Okitegere kinjala osooka weebuuze oli ategeeza function akitadde emitwalo ng'ebiri egya $. Nga badde asubira bannayuganda kiba kitegeeza nti ku bantu abanajja yabadde alinako tageti ze bamutumye, kati wafuna tageti ezo olwedi aba yafunye edda bonasi wa ssente ziri ezigenda okujja ezibadde zigenda okujjuza omukono ogukola. So mwegendereze nnyo. Weebuuze omuntu akola omukono aguteekamu ssente mpitirivu nga temanyi income ye na expenditure ye n'aba nga ne bwe guba gumusaze he doesn't care oba she doesn't care. Sooka weebuuze aba afuniramu ludda kubanga baba balina tageti ze baba baagala okufunamu mu ngeri ow'emwendala, kubanga tugamba nti omuntu oyinza okuba nga ogoba emmese ogikuba n'okubiramu ebikuba byonna n'obiyiwa naye ng'oyagadde emmese eyo gikuba. Kati kyekikolwa kya Museveni ekyo. Ayinza okuba ayagalamu abantu babiri n'ateeka function ya mitwalo 3 egya $, ne zifiirayo naye nga gwayagadde tageti yakoze ki agifunye. Mukozesa obwongo bwammwe ate mbeere bulungi nnyo nga mutegeera bulungi ensonga z'ebyokwerinda n'obulamu bwammwe gye buli. Awo sigenda kulwawo nammwe mwebereremu. All right. Eno message njagala egenda eri mwenna abakulu b'ebika nansangwa bino 8. Ntegeezeddwako nti omumpembe wasaanya Kalooli Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja ne Mukama Yoseri bahabula tabasala mutendo wa kale jensere tamzezede sanga bisibe lukwata senior ng'enteekateeka bwe yalina okuba nti bagenda kuteeka
akazito ku bakulu b'ebika basinga obungi basobole okuba nti babazingako emimwaja butayogera kizuuse nti eriyo abakulu b'ebika abaagaana okukwatagana n'ebintu bya Charles Peter Mayiga Wasanya Kaloli Salonga Mulengejja okuba nti bakkiriziganya naye enteekateeka eyo n'okuleeta ensowole mu bika byabwe newankubadde zigenda zingiramu mpolampola. Okusinziira ku drone yange ennekusifu yantegezezza nti ebika bino ababikulira omunaala ebigundiivu mwegendereze nnyo abakulu b'ebika bino kubanga state ebataddeko eriiso jjoji nti muyinza okubanga mugenda kulumbibwa mu ssaawa yonna mu ngeri y'okubayirwa kanyo kawulire namwe muveewo Mayiga asobola okukola byayagala. Ebika bino wammanga abakulu babyo mwetegereze nnyo mwegendereze nnyo. Muno mwe muli ekika ky'emmamba. Emmamba zombi eyagabunga mwegendereza akulira ekika ky'emmamba eyagabunga n'ekika eky'emmamba ekirala nammwe mwegendereze. Omukulu akulira ekika ky'olugave naawe gy'oli yonna weegendereze. Omukulu akulira ekika ky'engeye naawe weegendereze nnyo. Akulira ekika ky'enjaza naawe weebereremu. Akulira ekika ky'effumbe weebereremu. Jjajjange Mazige akulira ekika ky'empindi weebereremu. Naawe akulira ekika ky'engonge naawe weebereremu. Mufuuse Kagumba weegoge eri oba mufuuse Muziziko eri omumpembe Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga mu nteekateeka ye egezaako kuteeka ensowole n'okugendeeza amaanyi g'ebika bino n'okubisaanyaawo. Nkiddamu emmamba Gabonga n'emmamba Kakoboza abagikulira mwenna mwegendereze nnyo. Nkiddamu abakulira ebika by'emmamba ebibiri omuli Kakoboza ne Gabonga mwegendereze nnyo. Akulira ekika ky'olugave weegendereze nnyo. Ow'engeye weegendereze. Ow'enjaza weegendereze. Ow'ennyonyi nnyange weegendereze. Ow'effumbe ow'ekika ky'empindi naawe akulira engonge naawe munnange weegendereze nnyo mu bintu by'oli mu kukola olw'ensonga nti sajja bano bapulanize obba wakanyo kawulire musobole okuba nti muvaawo bo bakole ebyo baagala okukola nga bwe yali enteekateeka Yoseri. Ngenze ku bantu abalala nga mbagambye nti ekiri atabala kyekira n'asigadde waka bannayuganda akatenga katujjudde tekajja tulekera bintu byonna. Mukimanyi bulungi nti abasajja bano bajja dda naye buli kintu kye bakola ntusirika balowooza nti tutegeera. Wetwogeredde essaawa zino abasajja abakongo batandise okwelwanako era nga bo mission gye balina kati yakugoba musajja ayitibwa mutuusi mu ggwanga lyabwe. Tetuwagira nnyo bikolwa bya kutulugunya bantu naye omuntu bw'onyigiriza nnyo ennyindo etuuka n'ereeta omusaayi. Abakyala n'abakazi n'abasajja n'abaami mu ggwanga erya Kongo batulugunyiziddwa nnyo. Be baleetebwamu birwadde bya buli kika, be battibwa, be bookyebwa, be basimibwa mu ntaana eza buli kika okuteekebwamu. Nga wetwogerera essaawa zino bafungizza bagamba nti kafuuwe omutuuse okusigala mu ggwanga lyabwe. Kino nno kigenze ku mutendera gw'ensi yonna naddala ku social media obutambi butambudde naye kyavudde mu butambi buno kwe kuba nti nfunye amawulire mu sosi zange ezeetagisika ne ziŋŋamba nti ne project gye bayita Visit Rwanda yandibanga eri mu lusuubu olw'ensonga nti abakulu abakulira ttiimu y'omupiira gye tuyita Arsenal Football Club batudde mu kafuba k'enjawulo ne bateesa okuba nti bandisazaamu endagaano yaabwe gye bakola n'eggwanga lya Rwanda okubateeka ku mujuzi gwabwe ogwa Arsenal nga bavumirwa ebikolwa ebyaggwanga eryo bibikola mu Kongo ly'okutulugunya abantu n'okuyingira mu nsi etali yaabwe okuculugunya n'okutta abantu mu ggwanga eryo. So muwulira nti Arsenal nga ttiimu esazizaamu endagaano yaayo n'eggwanga erya Rwanda omuli project Visit Rwanda muno mwagendera ensolo zaffe zonna zimala mu Uganda. Kino kitegeeza nti kano kabonera akalaga nti abasajja beerwanako wabawo ekikolebwa ne bwe tuteeronako kiba kitegeeza ffe tuba kikolebwa. Mu kino mbategeezezza nti ensolo zaffe zisinga omungi zaatwalibwa amataka gano gasengeddwako abasajja n'abakazi abanyalonda bavudde mu ggwanga erya Rwanda erya Kongo. Yensonga lwaki buli muntu yenna kati abanyalonda basinga obungi babasindika bunyolo babasindika bitundu by'ettoolo mu bifo byonna mwe bajja ebisolo kati gye basiisidde kubanga bakimanyi nnyo nti ettaka kkalu basobola okubeerako. Era tukuga nti omunyalonda kati asinga obungi ali mu bitundu by'ettoolo bunyolo gye basiisidde olw'ensonga nti eno bajjayo nnyo ebisolo ne babitwale mu ggwanga erya Rwanda okubateekako mu bifo ebyo okubanga kwe bali. Kitegeeza ki? Bw'onootuula ojja kuba weriddemu olukwe. Bana basobodde okubanga beerwanako ensi etandise obbawulira gwateerwanako teryagenda kuwulira okuggyako kudda mu nkaana ez'ebintu bye tutategeera nga bwe tulina kutambula. Tugenze mu maaso.
Yoseri tebabula tamasero mtano wakali kensere tovudde olwaliro kindambuka n'ogamba nti gwe ssebo totunda raw materials oyagala finish goods yensonga lwaki Uganda esobodde okutambulira mu mbeera yonna nga tewali buzibu girimu mu byo yanfuna. Munnange tukimanyi nti oli mulungi mu kusoma novel n'okulimba abantu era nsaasidde bannayuganda mwenna bawuliriza emboozi z'omusajja ne zitazimba okuggyako okwawula. Uganda bwe yagisanga si bweri okuggyako agirese mu matigga. Ogambye nti ssebo totunda raw materials njala okubuuza amafuta ga Uganda ogakolya pipeline ogatwale Tanzania oba otunze eki? Oyagala tugaba mu Uganda ebunyo tebasobola kuzimba gundi refinery ne tusobola nga tufuna products ezenjawulo okuva amafuta gafu ogatotunda raw materials. Let us be sincere. This gentleman, when he was addressing the public today, he said that he stopped the selling of all raw materials to other foreign countries. But I have one question. You said that, buddy. Why did you sign an agreement between you and the leader of Tanzania to sell our crude oil to foreign countries? Because it is crude, is not well refined. That means you've already sold our raw materials to other foreign countries. So why do you sometimes need to fool Ugandans? This is just one question. You say that you stopped it of selling raw materials to foreign countries. But what about the oil pipeline from Bunyoro to Tanzania, Tanga? Isn't that raw material? You mean we don't have any space in Uganda where they can build a refinery so that each and every Ugandan can gain in that refinery? You talk about the job creations. Which jobs are you creating? You talked about slavery. Right now, what are you doing? You are selling our sisters in Arab countries. At the end of the day, some of them, they end up losing their lives there. No one cares about them. You are just on media, bossing around because you don't care. You talked about a lot of things, but here's another question. Uganda, we have a lot of mineral resources, including gold. Have you ever informed Ugandans what is taking place in the Central Reserve? Because we don't have gold. We don't have gold reserves there. Recently, I came out here and I informed the public that Uganda, annually, we produce 80 tons of gold. But where is the money of that gold? We have marble in Karamoja. How much money do Kalamajongs receive from those expensive stones? Those stones are given to Chinese. And those stones are being transported and exported to China direct. And in return, those marble stones are brought back to Uganda and they are very expensive to Ugandans. So who is fooling who? We talk about hides and skins. Your friend Basajja Baraba is the sole exporter of hides and skins in Uganda. Which factory do we have in Uganda which produces shoes or any product which come from those hides and skins? Which factory? Which factory? Which factory? Right now you came openly, you say that you met Petit, the one who was claiming for our coffee. But we know Petit is there is no Petit, it's you. You are the one who want to monopolize coffee. But right now you are deceiving the nation that you met Petit
he had an deal or an idea of putting, of adding more value on our coffee. But if I may ask, you think all the previous companies which were set by Ugandans to add more value on coffee, on our coffee, what went wrong with our companies, including the Uganda Coffee Marketing Board? What went wrong? You just come to the public, you deceive people, and they clap because you are good at convincing. Let me inform the public right now. And this message goes to all Ugandans. I'm here to inform you that don't be lied by that gentleman. He had been camouflaging that he's good in economics, but two, he's a failure. Because previously we asked him about his academic qualifications, he failed to produce those academic qualifications. As we speak right now, you don't know what is taking place in Uganda. The rise of prices of commodities in Uganda, those are well planned move by Museveni to collect more taxes from indigenous Ugandans. Do you know the owner of Starbucks petrol stations across Uganda? The owner of Starbucks petrol stations in Uganda is Yoseri, the son of Karekezi, with his friend Luto, the aspiring candidate of presidential the aspiring candidate in Kenya, Luto. So whenever you find Starbucks fuel petrol station, that business belongs to Museveni and Luto. That's why previously himself with other government bodies, they came out and they said that we are intending to demolish some petrol stations, mainly especially in Kampala and other outskirts of the country, including on highways, because they want to monopolize fuel in Uganda, because it's the one who owns Starbucks fuel stations. So he wants to kick out all indigenous Ugandans who have been dealing in fuel, so that he stays in business, as his plan to stay in business, taking over coffee. The same gentleman who addressed the nation today is the same man. Kanchide mu Uganda. Omwami ono avudde n'ayogera ebigambo bingi nnyo bitakwatagana. Nti tatunda bintu bikozesebwa kuva mu bintu bya bulijjo yabiyimiriza. Naye mubuuze ebibuuzo bino mugamba nti amafuta gaffe gwakola pipe gatwale Tanzania. Siro material. Chogambe ebunyolo tewaliwo osobola kuteeka refinery tufunamu amafuta gaffe nebafuna ebiva mafuta tasobola kiddamu. Ne mugamba tufuna gold gwe tusima mu Uganda tufuna ttani 8. Naye sereza gold ziri ddatira azogera ne mbako viga nti gold ekyo n'ekimala. Ne mugamba mu Uganda omuntu mukwano gwa singo kutunda amaliba gente bamuyita basajja balaba aina company ekola engatto obekola ekintu kyonna ekiva mu ddiba ly'engatto kiriwa gwe musipiteriiwo raw materials bazitunda bweru ne najja n'abaliba ne mbeera awo ne ngenda maaso ne mbagamba twogera olwala ku miwendo egiri nnyo ddala ku mirya y'amafuta mukimanyi nti no nga sinagenda ku mafuta tugenze nayogera ku kintu ky'emmwanyi nti yasanga oli omukazi omuyaayi omukazi ye Museveni kennyini kubanga bakimanyi egyo emiwendo gye basomera tisimanyi emmwanyi egula kukirawo emmwanyi egula $4 mu Uganda egula $1 eyo yonna agezaako kuba nafuya yayiseewo ddiiru eri mbwaga nti ayongerako mu mutindo. Twalina Uganda Coffee Marketing Board ng'erina ebyo bisunsula emmwanyi ku buli mutendera gwonna na buli bw'omu ebyuma watuka mu buyinza baakwata ebyuma bya Uganda Coffee Marketing Board ebyali ebikolo biwali yabitwalira Rwanda gye biri gye bikolera. N'emmwanyi eziva mu Uganda 60% zigenda Rwanda. Ne baleka bazibrandinga ne baziguza katale k'ensi yonna ne bazikola bye baagala. Owulira emmwanyi za Uganda bwe yamala okutunda ekyuma ky'emmwanyi mu Uganda n'amakampuni gonna ag'olubagajjawo n'akola ekintu n'aleeta ekintu ky'agowa mbwate agowa agenda kuyaba na Uganda okutandika okutunda kotoni waabwe. Omanyi omusajja ono musimu agenze n'agamba kati tunulira pamba simanyi pamba kilo gitunda $7 simanyi Museveni bannayuganda twalina ekyuma kya nayitiro ejjinja nayitiro n'omutunda abalima kotoni wabalekerawo option ki tewaliwo nojja noleeta agowa nogamba twagala abaana mbeerera bokka bayingire mu kutunga ebyalaani ne muwandiisa abaana baasukka mu 1000 bonna nga mbeera tebalabanga ku musajja wadde n'ogwo nobakwasa omusajja omusiiranka Kananathani yali weyita mu Grand Imperial Hotel gye nakolako Kananathani n'ekigulupu kye kyonna ekyabatuusi ne bafunisa abaana ba Uganda embuto abaana 1000 kampo teyakoladde emyaka 3 n'eggwaawo kati
abali bali wa cotton esawa zino bakola kiba mutunda luddawa eyo company business negwa okitegera katojo obuzabuza abantu kati mukulu esawa zino mwava ne mugamba Kampala State Council ne Uganda Investment Authority ne Minister of ne mugane Katumba amala batandike okulondola petrol station eziridanye mu Uganda mu Kampala ntibo wakiso neziri ku highway mutandiko zimenyawo muzije kola isisi muzigo musobolo kuba space amasunju gamaga mafuta nembagamba emiwendo gy'amafuta girinye mu gwanga tegirinye bukoza amafuta tegaliwo no ekintu bachi planning ngabagala kujja bisolo mingi kuba na Uganda nenga balina ekigendwa nti Museveni ne mukwana goluto bagala kola kituyita monopolize okumonopolizing amafuta gabegabe mu Uganda ngabatunda amafuta ngabayita mu petrol station gibayita Starbucks ya Museveni ne yesimbye ku kulembeze wa Kenya kubayita Ruto yensonga laki bulosanga Starbucks eri ku international level ate webera ebera on both sides either on left and right bobo ogende Kampala ojagisanga ne obo ofuluma Kampala ojagisanga zaabwe kati bo bwe banamenya zino petrol station zo nezisigadde obungi mu Uganda bo nga basigala mu mafuta kati kyebakola essaazi n'okuteeka emiwendo gy'amafuta okulinya baagala kujja ssente zaabwe ze bayinvestinga mu kugula ettaka n'okuzimbamu bwe banaganda okugambira nti amafuta gakendedde ebbeeyi mu myaka gye simanyi ng'olwedde bafunye capital omungi okuva ku ssente z'ababinyise z'amafuta kubanga amafuta gave Kenya ng'emiwendo gyago gyenkanaganda amafuta g'e Kenya bwe giyingira ku nsalo emala bwe busiya ne gakyuka Windows ne baleka bagabaseera kubanga bo kibalina okukola amafuta gaali ku 2,000 kati gali ku 7 kitegeeza bagadabulinze 4,000 4,000 zezizaawo ssente z'amataka mu 7 ne Ruto zibaguze mu Buganda wonna wali Starbucks bwe banaamaliriza okusoloza ssente ezo countrywide jukira amafuta gabadde ku 3,000 kale kitono nnyo 3,000 katugate ku 3,000 kati gali mu 7 kitegeeza bakutaddemu 10,000 kati 10,000 ezo bakujja mu lita bazza ssente zaabwe ziva investinga mu kugula amataka okukola kampuni ya Starbucks eri ey'amafuta ebbanga ne bakubbira emyaka 2 ng'amafuta gasigadde ku bbeeyi okumala emyaka 2 kitegeeza ssente bazijjeeyo mpitirivu nnyo ate kampuni ze zigenda okuba nga zizina obuyinza obutunda amafuta ng'abala temukyasobola mba mugenda kukola ki mba mugenda kukola ki ekyo tuyita monopolizing bagezaako business zonna zijja mu bannayuganda bonna bo basigaze business kyovula naye kyamafuta wasooka wabuuze lwaki baga nti petrol station bagenda tandiko zimenya tebazikiriza kubeera zirina kubeera nga zeewadde amabanga lwaki emyaka gyonna kiki ekibadde kibagaano kikola lwaki bakikola kati kubanga balina ekigendererwa baagala ku monopolizinga business y'amafuta na biki bigenda mu maaso ekirala agenze nayogera ku slavery kati mukulu Museveni okujjako nga naye wayonka kisengaawo njala kubuuza bonyonyola abantu slavery oba modern slavery osobola kinyonyola abantu nogaba agent ndovuma bakabaka baffe mbu simanyi babange bisaniza bawenda biwame obawayo abantu baabwe mukulu manyi you get peanut from those Arab countries you get a lot of money from Arab countries and you create those companies on behalf of your relatives ezo zonna business companies zitwala abaana babendi e Bulaaya zonna zizo that's why obasindika muli ba agent bana abaana abobuwala n'abaana abobulenzi abagenda they are meant to kufuna $2,000,000 per month tebazifuna bafuna mitwalo 7 ku mitwalo 8 ani ali balance if you really you are genius as you say lwaki buli mwana afuna contract nga mulimbi ekapata afuna $2,000,000 mu kitundu bwatuka muwalabu omuwalabu amugamba your government said you should get 800 list 900 why akamwe 10 bakamubiri ani akasa gwo akajja ugwe kenyini kati gwe n'abazungu bali abasoka bakula baddugavu ani asinga obutemu gwe n'abazungu bali abatwala bajjajja fani asinga obutemu beyond that omwana eyenofuna $2,000,000 agenze mu kiyumba bamujjemu ensigo naafa mukazi watto naafa ani asinga obutemu Museveni gwe nabali abazungu abakwata nga bajjajjaffe ani asinga obutemu gwakwata empiso enfuno ozikuba abaana baffe
Museveni gwe n'abazungu bali ani asinga obutemu ali mu kugema abaana bafesazi n'abakuba eddagala effu gwe n'abazungu ani asinga obutemu okukwata abaana b'abantu n'obajjamu enjala n'obasiba ani asinga ogwo obutemu sinza nataka wezi sinza nakachirumira abalina emisango bali bweru batalina emisango mutusibanga ababira embisi nali kubyani nali nzisani njagala bwenkanya njagala dembe lyange njagala bwenkanya njagala freedom mu Uganda kambere ekyokulabirako oba munzitira wano oba mugenda kunsula mu asidi nga mutera okukola amanya nzase Mata Joseph ansiba yanita kwizera yali complainant wange bamutuma ndaga muntu batajirina njagala bwenkanya my name is Mata Joseph wa Uganda kwa katona n'ensi yange Kyagulanyi afuge Ssaabasajja Kabaka awangalire emmengo njagala bwenkanya mpambiddwa nga bwe kikolebwa wano bwe tuwambibwa tubuzibwawo ng'enswa bwe tuwambibwa tufa bufi omulambo ogwange gulinoonya buli omumenyi w'amateeka mu ggwanga lino esiga eddamuzi temutukoza bimala mutunda ensi mulowooza tugenda ensi agendako makumwe gavumenti mwabatemu eya mukulu Museveni mukomye kunze njagala bwenkanya obujulizi zisabye akawuka sigenda kubeerayo siddamu kulya kikosolo nkibalekede mu kooti siddamu kulya kikosolo mumpe eddembe lyange komplananti wange waba yanta mumpe obwenkanya njagala freedom etandikire kunze sinze nakakirumira sinze nataka wesi nze siguyanga ku mundu mutufugisa mundu na tiagasi namasasi mubifumbe mulije tulina Uganda fena kulya mmere lwaki mutulisanga ente gwe ebigambo bejja noyogera n'obulira abantu musibira mu bbwa kyasinga gwe n'okwata n'omukuba noyagala omutta wuuyo omusajja omukulu watuukira okuyita kitaawe omusajja omukulu watuukira okuyita kitaawe tutera nnyo okuyita abazadde abakyala naye omusajja omukubira n'ayita kitaawe
omusajja omukulu w'omukubira n'ayita kita mu buli kizibu kyonna ne banneekonye ekigere mpita maama naye omusajja w'omukubira n'ayita kitaawe mwenna abali kuno muli 4,000 buli lwofuna ekizibu oyitawo wennyabo naye omusajja omukulu watuukira okuyita kitaawe ate wulira omusajja kawe Masaka kuba ayita taata watuukira okuyita kitaawe kambadde muwulire fena tufuna ebizibu n'oyita nnyoko naye omusajja watuukira okuyita kitaawe eno ensigo gye musiga mumanyi kyegenda obaviiramu Museveni mmanyi kuno ku vidiyo kwoli Janet kuno ku vidiyo kwoli Muhoozi kuno ku vidiyo kwoli kale kayekezi kayihura kuno kwoli kino kye musiga mumanyi kyegenda obaviiramu omanyi omuntu bw'obeera awo nga tosuubira nti waliwo ekiyinza okutuukako ne kikutuukako osooka ne wejjusa kiki kintuuseeko naye mwe mulowooza mutudde awo muliwo bbanga ki eno ensigo gye musiga mugisigira baani mugisigira baani Natasha oyina abaana Dano oyina abaana Patience oyina abaana Lwabugo oyina abaana Muhoozi oyina abaana Muhoozi nategeddeko mukazi wo Susan Luchamuzi yafulumya eggwanga funa ta mistaken yafulumiza abaana nentegerako nti ne Patience wafulumiza abaana bonna destination obatolo ba Ethiopia if I'm not mistaken 2 weeks back and wakuba na missing information ejibagamba abaana bemukukusa mulowooza gye bali banabeera safe teri bana Uganda manyi apart from politics there is reality apart from politics there is reality what you sow is what you reap what you sow is what you reap obukama buno mwoleso kuba bana b'abantu obukama buno mwoleso simwe mwina obusungu lemite omuntu asinga okuwa omusungu wafira omutemu ye muntu asirise kubanga wakola ekintu ojja kwejjusa mwe kubanga muli ba intruders you are foreigners you are refugees but you keep on torturing Ugandans to the extent it is very rare a man to call his father in such a situation. Normally we call our mothers in such a situation. But in such a situation, if you see a man or a woman call his mother or call her mother, that means it's beyond. In such a situation, we usually call our mothers in such trying moments. But if you see a man calling his father, that means he's in great pain. But here is my question. Whatever you are doing right now, everyone in any security organization is going to be answerable. Killing is not the solution. Torturing is not a solution. Today, when you are addressing the public, you say that there is no any Ugandans in any other country who are seeking asylum.
Maybe, as I say that you need Windows update, I might be true, somewhere true. You need Windows update. Millions and millions of Ugandans in Europe, USA, in Canada, and other countries, they are seeking asylum because they fear what is taking place in Uganda. Since you came in power in 1986, the huge number of Ugandans flew or ran away because some knew about you. But now publicly you came, you said that there is no Ugandan anywhere in the world seeking for asylum. Let me Ugandans, they are not economic asylum. Some are political asylums, like I here. Because I can't express myself to the public. For you, you want each and every person to be quiet. You don't want anyone to talk about those issues. You think that when you silence Ugandans, everything will move smoothly. But remember, there is a constitution. We have constitutional right of freedom of choice, freedom of expression. We have to talk about the national issues. We are not deaf that we can't talk. We have to talk. But if someone comes out and speak, then you send your agent to silence him or to kill him. So today you came out bragging around that there is no any Uganda who is seeking refugee in other countries. They are in millions. Others have spent the entire lives of them in what? In diaspora, because they fear. You kill their families, you kill their relatives, and now you're still hunting them where they are in diaspora. And you are bragging around that there is no Uganda who is seeking asylum. I'm here to remind you, you came from Rwanda when you were a teenager. What chased you away from Rwanda, again will chase you out of Uganda. Museveni, get this from me. What chased your mother and your father from Rwanda and brought you to Uganda? The same thing which chased you from Rwanda is the same thing which is going to chase you out from Uganda very soon. Ekyakudduse Rwanda, ekyadusa nnyoko ne kitaawo okubaleeta mu Uganda ne musiikinga asylum nga refugee. Kintu kyekimu kigenda okujja mu Uganda kikudduse nawe ogende mu nsi endala osawo obuddamu ng'abala. Tugamba byaffe ebiddiringana. Mulimu okutegeera. N'otuna omusajja ng'ono these are Ugandan exports right now. Obadde oyogera ku slavery, bano abaana abawala bali mu Saudi Arabia bali stranded. Kampuni zo ze zaabaleeta Saudi Arabia bali stranded. Bagiwe Uganda bayiwa mu Saudi Arabia balinga binyonyi tebalina mirimu. Bawulire sigenda boogerera beeyogere bo kennyini. Oyogedde about slavery, ani akusinga okubanga baabo kabeeyogere.
Kabana babandi jemba somba yone mbatwale mba iwe Saudi Arabia eyo company muzili company nga kinana bana ameka batasobola ku recording video nga zino but you are there at Kolo airstrip browsing around that there is no slavery in Uganda. You are the master of slavery in Uganda as we speak right now. These companies belong to you. These companies now that mubasajja mumuloze nsimugira jikungulamu. You are the master of slavery. You are the master of slavery in Uganda. Bana abana babuwala basula kirindi bagete bachayina da bintu bikozesebwa mu nsonga za kikyala bamaze emyezi mukaga tebasasulwa bali ku kampuni batudde kyokka gwa abana bo abazzukulu bo buli muzzukulu alina ente 367 basomera mu Harvard basomera luddawa nenga bali basasula omusolo. Omwana ono yajja ina contract ya milioni 2 mu kitundu. Natuka mu Saudi Arabia tugenda solution mitalo nsawba kinana. Na asindike emitwalo 8 ne kigende Uganda. Gituka Uganda nga muzedde wafunye emitwalo 5 asatu ani agabba. Nengo mubbe emitwalo 3 buli mwezi. Taina chetuita returns. Buli mwana asindika sente Kampala on monthly basis. Aina okufuna return musereze mba mu bieko. Nemo return ne bwafuna obuzibu wadde embassy ya Uganda tesobola degenda ku munula mubuuza ko mwana muwala wa biki kyenkugamba nti wasoma mugambo wasoma economics ne brain is a monkey. If you don't care about the taxpayers no gambo wasoma ludda lumwe. You milk the cow without feeding it onofuna oti amata era ogenda gitundira ngo mazijiko gindo bagirinya batosobola kubanga mote mwasoma muloza kimukubba bobbi. These are taxpayers. Ono mwana katugende abana bali milioni mu Saudi Arabia. Oni monthly basindike mitwalo 8. How much money is that? Ngojja mitwalo 3 papa so nezisemeka. Te wali asobola kubala kintu ekyo kuba buli yakola kampu n'okubba gwanga. Ze dola 10. Ze semeka zingira buli mwezi mu Uganda semeka. But what are returns? What are the returns these girls they gain in their streets? Bafuna much. This is a national export. Previously, we used to answer questions that what are the cash crops of Uganda. We used to answer coffee and cotton. But ask the question now, what are the main cash crops of Uganda? Or are the main exports of Uganda? They are maids and security guards. But remember, all these girls are educated. And those boys are educated. But they lack what to do. But you say they're keeping on creating jobs where? Whom are you fooling? Ugandans, they pay money, they pay tax on monthly basis, but they gain nothing. Katika nsoka nchi wabuli chino ngafundikira video. Buli muna Uganda aliye. Buli sente njosasula. Obo musolo manyinti ogusasude watu ogusasude. Omusolo ogomwezi begugwako. Oyina okufuna kyetuyita returns. Obo mwaka begugwako oyina okufuna returns. Katujigayo nti mwezi oyina okufuna returns. Returns zezirwa. Bw'osasula omusolo ng'ogusasula gavumenti mu bintu byonna by'okola kyetuyitanga gwe omusasuli w'omusolo mu returns zonna okufuna kyetuyita service delivery. 1. Amasomero olina okuba nga omwana wasomera bwerere ng'asomera mu masomero ag'ebbeeyi. 2. Amalwaliro galina okuba nga galina eddwaliro nga n'ambyulensi ekukima anytime. Amasannyalaze olina okuba nga ogasasula ku ssente za wansi kubanga osasula omusolo. Okitegeera? Amazzi olina okuba nga buli mu Uganda ofuna amazzi amayonjo wadde ogasasulira. Those are the services. Okitegeera? Security olina okuba nga abasirikale eggwanga likumba bulungi nnyo abantu babakuba botenda bababba. Right now omusajja wulu wali simanyi badde lukuli oba badde lukuba luddawa bamumbye emisana tukuna okuba amasasi mu nnyumba ye emmotoka ne bagitwala. Kyetugamba those are returns.
Those are the returns. Wano musize tulimu okwa weunzo bakasana kakwochezako n'okwa so wenda kamu within 2 minutes ambulance zijanga 10 ngandi mugwira mind you nga siri mukozi wawo ngandi mugwira ambulance zijanga 10 funa kamunguluze ku park empya funa kamunguluze ku park empya ojja kufiirawo ate bakutwale mulago bakusalemu ebibumba n'amawolo babibuwa still nebo gwensimbu yo bakutwale mulago kutuusayo nga bakujjamu ensigo n'ebiwowolo nga bakubira lwaboga ate mukodi mu amusebe lwaboga tufunya na agudde ensimbu tumujje mutu awine ensigo nnungi lwaboga abagamba mu ekyokola mutu bakujjamu ebiwowolo nga bapitwala so buli wamusaako mwasa kulinga mu babubbi kyembagamba nabawala muri kintu muri business muri property ya Uganda kitu ta property ya Uganda emisolo gimusasula seze bajjako muino kufuna services ndi mu Saudi Arabia ufunye obuzibu embassy kijisasuza ko sasula embassy eyo embassy liwo kuluwo lwa mu Uganda lwaki babayamba sente ze bakujjako ngo sindike Kampala ze isasula abasirusiru abera mu embassy ezo wawudi wazeze basasula kanotunire embwa yavudde Kampala ejere golwa lulinga lwa mbuzi mbwegenda kuwandisa abantu ndaga muntu umusajja omujja lwa Dawidi abantu abala babulayo mu nsoko okuwa services bana Uganda Ali Dubai mulabe wu for registration yena tulage chikolimo mutulage and the requirements to bring on that day should be your identifications, for example a passport. So on that day it will be on 3rd and on 4th. 3rd and on 4th of June you'll converge. Si sobola kumuwa credentials zange oyo n'abantu abalinga abo kuba tubakuuye ate mugenda kubona abona mbwa mmwe mugenda kubona abona omwana we muri kubana abantu mbatulugunya Mubatu fuddeyo ku muntu asindi ayingisa sente mu ggwanga genda kufa kwani oli kololi no bwologo mubutudde buteesa okuba mu ngalo musajja yo nebeyogera practically mimbuuze tebiriiwo kubanga Yesu ayogera from 1986 muletera ba refugee millions and millions of Uganda badduka mu Uganda lwe wawamba ngago bwadduka ng'amini akufucha obwine n'ogende Tanzania badduka kati muri ku media mo suppressing abana tebagala kuogera and this message got all Ugandans. The moment you go silent about national issues muwedde Museveni kyasinga okutya mu nsi muno tatya ssasi naye ate kyebayita ekigambo kati mwenna abaana bali ku social media ngenda bagamba let nobody intimidate you, let nobody controls you. Speak your mind, you get about you know against your country because you have your constitutional right to speak on national issues. If you don't want to talk about your national issues, remember, every month you pay taxes. But what are the outcomes of those taxes? O sasule misolo mwezi kuseneza bakusala kozo ogabanzi bemitwala 5 basatu ziragaluddawa izo ino okubuza sereza ezikola muri muki ngenze kwemba sibanzi galidde bweru ani akugalidde bweru ngabo mukamawe. You are the boss of those people in the embassies across Arab countries and then the other European countries and you are the bosses of those people. Kubanga sente, you are the taxpayers' money kubufuna omusala. Emodoka javuga sente zizo, emodoka jali ya sente zizo, residents jafu sente zizo babuza. Kote bagala mu kitegere. Oina akutisa mutoyogera kati bonna baba wado osinde bali basirisi buli mwasirisi. Jemuko mu okusirika bagenda bafuka ku mitwe mbabulidde. Muruza tufuna bya kwatwine byo kola twagala kuogera kubanga tumanye ekyo okuogera tukimanyi. Mukaba bakumira takumira mpera. Tusinkano na kuluna. Video manji mazi. Abayina sente mu banka mugende mukibere ku sente zammwe. Abayina sente ku mobile money muzijeko. Nganda bijisimu fungize. Bumuna agana zitebinkwata abazadde okugemesa bana mu kimenya mateeka temukiza kugema bana bamwe. Temukiza kugema bana bamwe. Mayiga ngamfundikira. Mayiga onkulabe misana n'ekiro. Monteeka teka na mutaike yo kujja osaba sajja kabaka.
naye nkubuulira muganda wange oba kitaawo yali mu lukolo lwa Tamuteesa oba teyaluliimu Muteesa mwamutta tetuliwo nga tetwogera kakutande omanyi mga sinagenda waliwo kye tuyita clever cat kati omuntu azanya clever games Mayiga yakoppa embeera za Museveni azanya clever games azanya omuzannyo nga ye tumulaba muzannyo ogwo naye indirect nga mwali njagala bawo kyokolera obugologoso mulo buzina ku kkubo ng'oli atadde omukono mu kigoye bwoti ng'azanyisa akagologoso koogera kazina si ke kaba kazina ono ebikola byona aba ataddeyo omukono oba alina kawaya kanyoola yoyo abeera nannyini bikulu ebyo kati Mayiga emizannyo gy'ozanya ng'okappa Museveni okweraga nti tali mu kutta bantu tasiba bantu tali tugimanyi bulungi nnyo gwe muzannyo gw'ozanya era buli kimu kyokola tukimanyi naye kugambye bw'oba kitaawo yali mu kutta Kabaka Muteesa mu kutta Mutebi tukulaba era nkulayira Mayiga tolina woogenda kuyita ekikulwa ky'olimba kiyita naggomola oba satiririgo ekikulwa ky'olimu olimu satiririgo ekyokwagala okutta empologoma ya Buganda nkulaba went akuwakwata kafu ogezezaako okutambula ku basawo okunsindikira abatemu naye nkola akuwakwata kafu y'empologoma temujja gitta kubanga olina information tugirina oli mu lukwe luno waletamu bulungi nnyo n'akato akasembyeyo gwe wakamuwadde buli kimu tukimanyi bulungi nnyo bwe ne bonoozanya smart games mu clever card maama tukulaba buli kimu kubanga Katonda yasinga enkwe kati munne tulina wogenda genda era ntumbidde ku mwenna abasajja n'abakazi ba Kabaka bakyagawumbidde bagamba Mayiga Katikkiro wa Buganda ono ye mutemu wa Buganda nambeemo mukulu nkulaba kola buli kyokola naye nse kulaba ojja tegera kibayita omuganda nga nigiwagula amayumba mu diaspora tosobola kugabiiramu ate omuganda awalana simanyi oba okimanyi munnange Mayiga nkulaba ku mpologoma ya Buganda lwaki nja kusulwa nga ndi ku kyoto nkuma omuliro naye nga nkulaba abatta Muteesa bannomanya kubanga olugero naluwulira ne ngamba singa naliwo mu biseera ebyo nga bwe ndi wane nsobola okuleekaanamukko kati mbalaba nja kuleekaana ezo ensonga zammwe ze muteeka mbu simanyi mugenda tandika okuteeka ebiwoziwozi simanyi alwadde simanyi alimu obulwadde simanyi alimu alaje kasasiro wakali alaje bwate bwabeera kati buyalola alaje kati ali kuki nkulaba buli kimu nkulaba nkulaba waliwo negyogendeyo okukola dduyiro yo n'omumbejjoomu information ngirina naye olwokuba nti sala nnyo okuswaza bambejja ba Buganda naye nawe omumbejja weebeeremu ku bintu byemukola ne Mayiga mbalaba dronizo zibatambulirako Mayiga nkulaba bulungi nnyo buli kyokola waliwo omumbejja gw'otambula naye byemukola byonna bimanyi saagala kuswaza omulembejja oyo naawe saagala kuddamu kuswaza weebereremu naye ekikola ky'okusanyawo empologoma ya Buganda kyonkulaba nembaga nti kulasiti nze nja okuba omuwanguzi wano kulasiti nze nja okuba omuwanguzi wano wendi kano ka video mukategeke mbaga Mayiga kulasiti nze nja okuba omuwanguzi nga godduka misinde oddusenga nga bisi ate Abaganda kati ate Buganda sibagenda okunoya eri abantu abaagala Kabaka Mutebi n'Obuganda oba Bakonjo oba Kiga oba Bakinga baagala be bagenda okunoonya nze nga ntudde wano ndi ku kazi kange nnywa nga mutemu baga temuyisa mu kiryo kyange muyiteeti temuyisa mu kiryo kyange nze nnywera akazi kange wano wendi ati bonna abaali bavuma Lumbuye nga nze mbatunuulidde bati mbagambe nja kubeera nokulasiti nga nze muwanguzi temukimanyi naye nze muwanguzi empologoma kyannomanya okusoma history wasa Edward Muteesa engeri gye bamuttamu kubasinga nalona ne badde njasama nga bwe njasama kati kwene empologoma gye mmanyiko gye ndabako gye bansomesa tujja kuluuta nkulaba wonna mumbejja weebereremu mbalaba bina gye muzannyira mbalaba Mayiga nsobola n'okukuwamu obudde bwa mwezi mulamba nga sikola program muli mbulange naye nga nsingala nkulaba nsobola okukuwamu olw'omulala lwa mwezi mulamba nga sikola program bimuli mbulange naye nkujjako pressure ekuliko naye nga nsigala nkulaba kuba oyinza okulaba nkuterekako pressure naye mba nkulaba
nkulaba nembasawo gyogenda e Masaka ina basawo bibo ogenda ke Masaka eyo bonna mba nkulaba muganda wange Muteesa mwamu ttanga siriiwo abaliwo bamuyamba naye Umutebi kabaka wange gwenda bako gwe mmanyi gwe bansomesa bajjajja gwe bansomesa ne bansomesa Buganda jjajja nkulaba nkugambye ku lunaku Obusembayo njabaga temuyisa mu kiryo kyange mutwale ne bonna mwenna bali banvuma mumba ku nsonga za Buganda nja kuba ndi wano nga ndi mu kukanywa kazika maze nywa mazzi sinywa mwenge netulidde wano empologoma baba muli ku pesa fu nze wendi nyinza okuba omwezi mulamba nga sikola program bimuli mulange nga nsirisi nga nkulaba naye nkugambye omumbejja yenna sogedde erinnya lyo ng'opepeya ne mayiga weebiremu kamera zaako lwabadda ekimanye nti kamera zikulaba kuuma ekitiibwa kyo kuuma n'ekitiibwa ky'oluli olwanya naye nga nkulaba mumbejja omu olina mayiga mutambula ate mayiga omumanyi mpiso teyeesigamwa kitegeera mpiso teyeesigamwa nga mayiga nkulaba waliwo newe nkulabisako eriisi erimbwenega nkulaba ne Museveni mbalaba mwenna mitingi za muzembera mulaba basajja mwenna bali emmenga bate mbalaba ewe ndi wano ndi ku Mutala Nsumba kwentudde jjajjange mazige yafuga empindi wendi mbalaba oza guno mutwe gwa bwerere si gwa bwerere waliwo onkozeko counter attack muganda agenda kunono enkulaba wagenda ku musawo kikuolwo wali onkozeko counter attack naye nensituka wali ontutte naye baba mbankulaba bino engala bisi yawe toloza netisa ensujju mbankulaba mukulu tambula naye nakugamba ti gyonookomekoza okuntambulirako ennyo mu nsonga ezo ojja kutomera ojja kugwa kwa kisinde tojja gitegeera nkubuulira waliwo omundu wawe oba agenda kumusa oba agenda ttanga oba agenda luddawa nazuuka omuntwala nga wait a minute lindako naye nze nkubuulira genda mpola ojja kutomeza emmotoka nze nga sikutteko moto mu bluetooth ojja kutomera lowooli nze nkubuulira ng'otambulira ku nze gwe sooka weebuuza embaddewo nti ebbanga lyonna mutambudde ku basawo bonna ojja kutomera omusirikale yennyini akuuma avemu yakubba essasi nga tunatuuka nakufa naye ng'ekikubye essasi tokimanyize nkubuulira katonda gwensinza munene nnyo ate akyankuuma nkubuulira katonda gwensinza aŋŋamba nzijejogere bino munene nnyo kino nkulabula bulabuzi va ku mpologoma va ku kutambula ng'otambula simanyi olwogenze ojja kwakisinde yo mu kusirikala kubba essasi naye nga naliko kinze tomutegedde nze nkulaba muna byebyo mukama bankuleeta kumira mpeera mbaagala nnyo tusinkana olunaku lwonna lwonna bandajagadde okudda naye nga mwebereremu